Kao niwankubadde Kao waffe mupya nina ababaddewo abalala nga babiri namwe tubeebaza kubanga sente bwe zijja ffe tuteekako buteesi bwe tuti maaso nti sente zizze nti nammwe namutatukaluubirira nnyo amazima RDC naawe nkwebaza tufuuba okulaba nga sente za gavumenti munnange tuzigoberera kyenkanyi mu disitulikiti endala sente bwe zijja abantu beekubaana sente ne bazirya. Eddwaliro lino tulyebaza, waadi eno tugyebaza, theatre tugyebaza na byonna ebijja wano ku lw'abatuuze baffe era twongera n'okusingira ddala nnyo aba RDC. Simanyi bayingirye ekyo lwaki takirabye ekyo kankyebaze kubanga nakisuubiza abantu abagamba ngenda kufuna ambulance bbiri naye emu erina okuva mu gavumenti. Mukama mulungi nti nga tugenda mu kalulu ambulance nayo nyingi eriko obulungi ekigambo Mukono North Constituency. Naddala abatamanyi bigenda mu maaso nti buli district erina okubeera mu hospital. Ensonga lwaki eddwaliro eriri wali municipality mwabamude musinga okumanyanga dispensary they are getting elevated to the level of the hospital. Bingi bikyetaagisa, bingi tukyalwana. It is a hospital. Municipality nesitula health center for yayo negenda negikuba eggoma kubanga mbagambye buli constituency erina okubeera mu health center for. Era nabo bafunye ambulance yaabwe n'ab'omu south. Sijjukira bulungi nti eyenakifuma yatuuse kubanga eddwaliro lyabwe terinatuuka ku level yaffe eno nga gye tuliko. N'ebirala bingi bye twebaza kibeera kya buli az'amaanyi ebyo bintu bwe sibyogerako. Nabwe ekyo ate buli muluka n'obuli gombolola mulina okubeera mu health center 3. Ebino abangi tebabimanyi naye nina obibasomesa bebimanyi nakifuba. Buli gombolola erina okubeera mu health center 3. Basebo ne bannyabo kati gavumenti atera yayisa policy nti buli awali health center 4 walina okubeerayo ambulance. Ono bwe twagibanja ne batugamba nti mulindeeko theatre emala okukola ki era olwagira bwe nti theatre ewedde nti bannanga ambulance yaffe ejje era kiri mulamu kiri kimu. Ingini oyo kyatabagambye essaawa eno okusomoza ku kibiina ku ambulance eyo nti ya driver yokka. Tumaze ebbanga tewali commission olw'entale zibadde zigenda mu maaso ku district. Driver alina okubeera mu ambulance eyo, alina okubanga wa gavumenti yemusasula. Naye tusala entoto zonna okulaba nga ne driver bamuyisa ajja avuge ambulance. Ebbanga lyonna erina kubeera ng'etuula wano, tegenda kuvaawo basebo ne banyabo. President Yoweri Museveni yakulembera gavumenti eno gye babadde beebaza. Beewaddeko obujulizi. Beewaddeko obujulizi mu gavumenti yino eyono. Yetuwadde sente zino. Yetuwadde ambulance eri. Yebawa abasawo. Yerimye enguudo. Tebalina kye batugamba. Kati kubanga bannyabo ne bassebo emyaka 5 okungudde ki. Pulezidenti Museveni yatuwa eddwaliro lino nze namuleeta wano oyo gwe yeebazizza. Kati RDC omubaka we
azze wano ku launchinga gavumenti ya Museveni byekoze. Kati abulyaza amaanyi okujja wano n'oteekateeka n'olimbalimba neweesoma ate olina kyokoze. Swalako omulakadde gyatuuka okuswala Yoweri Museveni gwe mubamuwa akalulu n'era nekibule yabamuleetera netufuna eddwaliro. Ate Yoweri Museveni yeyasomesa ne Mulindwa ono, Dr. Mulindwa ono Yoweri Museveni yamukola ki? Yamusomesa. Abasawo be mulina wano gavumenti eno ebalabiridde, ennyumba tezimala, wenzirayo mu palamenti ngenda baloniza ennyumba ezimala. Kati neeno kubanga tebabaomuwulira byanfuna, mugenda kufuna amakolero ekatoogo abagambye mwandirensi ye naye biteekeko ebifaananyi bye. Bayizateera kwandirensi bifaananyi. Toli musawo mwenyine yeragirira ddwaliro. Eddwaliro lirimu ambulensi ki? Entuufu. Era ebeera ku ddwaliro wano. Eyoli ebeera mu makubo gye nagisanga ku katale. Sebo ambulensi ali ku katale akokyebwako enkoko. Ng'erimu omulambo essaawa ezi. Teebereza kye wakola abantu. N'otuswaza nga n'ennyumba y'okweri. Era yeyankaka n'ennyimirira ne gamba mukwano gwange mayune emmotoka ye eri ku katale eweddemu amafuta. Saagiwa kidomola kimu nagiwa fultanka. N'abaalimu n'embagulira ekyemisana. Abafiirwa n'abagulira n'embala n'amabugo n'abavuzi bo n'embawa ekyamisana. Kubeera ekyetima nga n'abavuzi enjala ali ebaluma. Bo baali aki enkoko nawe yabalwaza. N'etuuka ejjinja n'ekomawo n'etembeya nga bw'ebeera n'eterina adiresi bw'egenda ku ddwaliro ly'enu. Kati sebo amafuta agagitembeya go gakijjawa. Katulekerawo obulimba tukulabyeko mayuni genda ebutambala tuyekuna ojja kawulira amayuni egandi emala gali ako kituufu mawuta nagali ako emyaka 5 tosobola gatobyawo nga mawuta. RDC webale kujja abantu beno basiima eri gavumenti ya Yoweri Museveni era mumuwa akalulu. RDC musiime ofiisi y'okubeera ng'ebataasizza sente za gavumenti tezitabbibwa. Kati abeeraliikirira disitulikiti namba tesobodde kuwaayo wadde omu omulimu nga mmwe muliyo. Abaana b'ekatoogo abatalina mirimu luupu. Abo baalema okuteekawo akakiiko akagala ki? Emirimu. Kati ne mutufiiriza oli wano weerungira abaana b'ekatoogo bafune emirimu bagifune batya nga mwalemesa akakiiko. Basalayo mu driver b'ekatoogo bannange mulonde asobola okuyamba Service Commission ekole. Nerena Kibuule Ssaalongo. Nabwekityo sigenda kwogera birungi byange birala naye ngenda kubawaayo at least sola z'amataala ziyambeko singa gaba gagenze. Muganda wange Joseph Ssaalongo nga wakozesa kampani ye yabawa ebitanda era ebitanda eby'ebbeeyi omusawo ayinza okujulira temwabifuna. N'empeereza investor omulala naye n'abawa mama kiisi zonna. Ono omujulizi maama waffe Nantongo. Kati ebitanda bye wagula byakujerega bantu ate nga bya gavumenti weesibako byesibe nabipira pepa egala okulipira pepa genda gye bagaba ebintu